Bakasitoma ne bayomba n'okuyomba nga balaba emirimu gitereera naye bwe tuba tulina ekyalaani ne bwe tufuna bibiri nga byamasannyalaze biba bisobola okuyamba abantu We shall follow. Let's wait. Abantu tusobola kugaa nti ate alete nesepiki y'emmere naye be bamu awo bebakola ki ebyo byolaba awo tulinawo omwami bamuyita ojja kumulaba pulezidenti bamuyita Kadunga yakola okukola sipiika ku mmotoka mwami mulema naye balamutuwa baali bamuwadde enzeke ennyini muyigiriza okukola ne mugaa nti omwami oyo tasobola kukuba nnyondo paka linamufunira obuyamuyigiriza emirimu egyo egy'okuwandiika ku mmotoka okussaako sipiika naye badde nsaba pulezidenti okubali bajja mujjayo omulengere omulabe mwami mulema naye wano mu Kampala obuuza akola sipiika nteekateeka emu ey'obugagga ekyo kika kimu eky'obugagga. The second one ey'okubiri is artisanship, ebyemikono where you produce a product. Nga bya mikono naye ng'osobola okubaako by'ofulumya. You make a shoe, osobola okukola engatto, you make a sweater, osobola okukola amasweta, you make a door, osobola okukola oluggi, you make a chair. osobola okukola entebe. It is your wealth, obwo bugagga bwo, or you are working there as an employee, naye oba oluusi ng'oli eyo ng'omukozi, but involved in production. naye nga weenyigidde mu kubaako by'ofulumya. Then you have the big factories, then ate ne tubeera n'amakolero amanene, the ones which make vehicles, ago agakola emmotoka, make process agriculture, abafulumya ebintu ebivudde mu by'obulimi, abalongoosa oba bagatta omutindo ku bivudde mu by'obulimi. So that is
second type of wealth. Ogwo mutendera nagwo gwakubiri oguvaamu obugagga. Okukola sipiika ku mmotoka mwami mulema naye bamutuwa baali bamuwadde enzeke ennyini muyigirize okukola ne mugaa nti omwami oyo tasobola kukuba nnyondo paka namufunira obuyamuyigiriza emirimu egyo egy'okuwandiika ku mmotoka okussaako sipiika naye badde nsaba pulezidenti okubali bajja mujjayo omulengere omulabe mwami mulema naye wano mu Kampala obuuza akola sipiika mmanyiyo eri mu kyalo munda eyo kitaawe yali naffe kitaawe w'omwana oyo naye njagala kwebaza kitata abadde akulembera NRM mu kitundu kino okumala ebbanga ddene ku lw'omulimu naye gwe yakola. I was saying on the other side that all Ugandans must be involved in wealth creation. Nti buli munnayuganda yenna yandifubye okulaba nga yenyigira mu bituleetera obugagga. Wealth creation as an individual or as an owner or employee. Obugagga ng'omuntu oba ng'omukozesebwa. Okufuna obugagga ng'osobodde okubwekolera gwe ng'omuntu oba ng'oyise mu kukozesebwa. Nayini ky'obugagga oba omukozi. You must be one of the two. Oteekwa okuba ng'oli ekimu ku ebyo. Either owner oba ng'oli nannyini or trainee oba omuyizi or worker oba omukozi. Because the poverty we are talking about kubanga obwavu bwe twogerako and backwardness n'okubeera emabega eyo is, but you people you are going to evaporate. Why don't you come and sit here? Bakulu mugenda kusaanuukira mu musana muddeeko eno ebbali. Baza kubanga awoze mu kitundu kino okutulabako ffe ng'abakitende garage mukama waffe tukusanyukidde nnyo. Mukama waffe tulina ekiwandiiko nga abakitende lwakuba nti twakiwandiise mu Luzungu naye mbadde nsaba nkisome toke okiwulire. Bakitende dealers, Bakitende garage dealers in vehicle repairing, pan beating, spraying, located in Kivumbi village, Natete Central B Parish, Rubga Division. Quotation for the garage improvement and modernization presented to the President of Uganda on his visit at our garage. Introduction. Our garage is located in Kivumbi village, Natete Central B, Parish, Rubga Division. We carry our motor vehicle repairing, pan beating, paint spraying, and vehicle training and vocational training. So, our garage